REMA yali yiseeko ko mu Masaka one evening ngali ne mu open roof n'awubira ku bantu nenga ng'ekituufu bannamasaka endongo tebagitegeera. Eddie Kenzo awakolawo abantu be bonna baba yeetaaza abafuna Geoffrey Rutaaya ku Maria Furo amanyi okufuukuula abantu kaakati ndooza ne David Lutalo yadde abenyizeemu. Simon Kawalata Simon yakola ekikolwa ekiswaza buli munnamawulire mu nsi yonna. Yes, let's assume nti watuuka ku Dr. Hamza ng'ebyaddala talinaamu ssente. Ennaku zino abantu tebakyatambula na buvangata bwa ssente. Ate yasumulabidde nnyo mu keesezi z'okweraga. Onfuna bulungi? Kati singa wamutuukako n'otandika emboozi yo ya mpampampa nga talina. Era singa kati buli mwana avuma Hamza amalevu, singa buli muntu amuvuma, singa muli okwo muvuma Hamza obukodo, obuggulu, obukopi, ensonga ezimu muzisirikirengako. Okusabiriza si kulungi. You guys muyiga okukola. Era bw'oba omanyiyo mukwano gwo nga mugagga tomufuukira kizibu. Tugwaniriza nnyo gwe wenna tulaba ku emboozi muyogi agange yinza Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwan. Tukakasa nti no bitambula bulungi. Gy'oli eyo wonna wooli wootulabira. Kikulu nnyo okuba ng'otugoberera olw'ensonga nti buli otutuula wano tubako n'ensonga ze tuba tuleese. So toyanza nnyo toyanzige ggwe atugoberera. Simon Rock waali tuzze tuko ne byetwogera. Simon Rock ono yabadde mu show ya Maria Furo eya REMA n'amakulu era babaddeyo butereevu nnyo. Byonna basobodde okubikwasaganya. Sebo si ya Maria Furo yokka. Ne ya Sheraton sebo. Ayiso twajogera. Empozi twayogera. Empozi gye twasemba yali prayer, yali before Sheraton. Kuba twali ku Friday naye ku makya. Ne tunyumya ne tuwa endowooza yaffe ku show. Ekirungi kalwa n'atusaasira endowooza yaffe neekwatagana n'ekyali ku Sheraton. Ne tutambulira awo. Kakati sebo nyaniriza okuva ku Sheraton ku show ey'ebyafaayo REMA Namakula we yakolera amaalo gonna. Naye kenyinavo naga mundeke bino byenkola maalo. Tusookere ku gundi, tusookere ku Masaka. Then tujja kukoma bwetu ku Sheraton. Kokubadde okusaba kwangu okwo. Tugive emabega. Tugidde eno. Nene omugenyi akukyalira ng'ayita manju. Naye taba mugenyi wa kusaaga. Masaka eyo gye nzaalibwa. Ye waffe eyo. Masaka muli babi nnyo. Masaka eyo gye bazaala Eddie Kenzo. Anti bulira. Musooza. Muli babi nnyo. Masaka eyo. So gye batuzaala. Gye bazaala ne REMA. Ne REMA ne gyazaalibwa. Nange gye nzaalibwa. Era REMA gyatadde concert ye tuyinza ogamba nti extra. Eyabadde ku Maria Furo. Naye kyakoze bubi nnyo nabaddeyo. Shoera yabikoze era nga ye REMA nga bulijjo. Naye kyasinza okuneewuunyisa nti abantu babadde batono nnyo. Simanyi buzibu ko bwavudde because Masaka otumanyi tino REMA ebbanga lyonna abadde akolerayo ng'obuwagizi abufunayo. Babadde bangi nnyo ku muyimbi omulala. Naye badde batono nnyo ku REMA Namakula. Kuba omuyimbi omulala bw'abanga yagenze Maria Furo n'afuna abo abantu 12,500. Baba bayitirivu nnyo, baba bangi nnyo. Maria Furo tuza abantu bameka? Kola kati bagifunzaamu. Maria Furo yali esobola okugendamu n'abantu omutwalo. Ne kati bagizimbako ekizimbe eno emabega ne bateekayo ekiseminti kati eri mu bantu nga 7-8. Abantu kale katugambe nti 7. REMA Namakula yafunyeko abantu 2,000. N'ebitaano bibale. 2,500. Okay. Around there. Kitegeeza nti abantu 1,500 basigaddeyo. Kisoboka. Tebazze. Obuzibu bwavuddewa because REMA ku Sheraton yakikubye bulungi nnyo. Abantu bazze najjuza. Ate kiba kijja kitate nga bwe yagenza ate mu Masaka naddala gyazaalibwa. Era wali abantu abadigize Masaka kuba bano Masaka bamanyiddwa nga abadigize. Nabanga ate woti yafunye bantu. Nsooka okubabuuzaako mikwano gyaffe nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu abasiraamu. Mukama yebazibwe eri abakkiriza mu Kristo. Omukama mulungi obudde bwonna abamulungi era ze embeera ze. Nze Simon Rock akomyewo nate
mu version empya sawo ya mayanja ya sente banga nti muno mwe muli akatika aka sente mbwera bo batojambadde omulimu akatika so Kampala tewali kigaana naye nga tukomyewo tunyumye muli mutya how is the going bitambula bitya bannaffe bali emitala wa mayanja bitambula bitya bwe twabibala bwe biri oba tubibala bitubala naye yensi mwe tutambulira kyonna kyoyitamu nsooka okukusabira nga bweri enkola yange eya bulijjo nti abayita mu mbeera z'okusomoozebwa wano na wali tusaba Mukama Katonda akuyiseewo awo Katonda abeeko bw'akuyisaawo oyitirewo ddala olyoka otendereza amaanyi ge n'ekitiibwa kye ng'omugulumiza olw'ekyamagero oba olw'embeera gy'anaaba akuyisizaamu bannaffe abali mu kwesiima nga wiikendi wagifuniddemu omubeezi wagifuniddemu omwami wagifuniddemu omukyala parties ba graduates mwenna gye muli mu nsi yonna tubaga nti congratulations naye abayingidde mu maka amaka si kuseka amaka si kufumba amaka si kunaanya oyo jjane gye mutandise ate nayo ndala nnyo abafiiriddwa abantu bammwe inna lillahi wa inna lillahi rajiun Katonda yatuwa ate era bw'atyo yatujjawo ekitiibwa kye kisigala nga kimuddira ye Katonda na buli omu kyoyitamu ekyessanyu tukikwebalizaako ekyennaku tunakuwalinamu naawe nga emboozi mu UG Masaka Masaka teyawoomye Masaka teyakoze ekimayanja teyawoomye wadde akatini bwe kati ku muntu nga REMA na Makula bulijjo twakolayo nakakola Masaka ne REMA ndooza concert eno yadde ya kusatu nasooka okukolawo bannyabo zagenda okubeera ssaawa 9 nga abantu nga 107 nga batudde nga bali munda akakasana akakasembayo ako 9 10 11 nga abantu bali omu beesaza bibatu entuuyo bazisala bwe twaddayo after Valentines 2020 nga tugenda okuyingira mu lockdown twagende Masaka awo abantu baali bayitirivu nnyo nnyini ddala and it was moving on well ku luno kyaganye amazima gabeere mazima googero kyakoze ki kyaganye ne factors kubanga ng'oggyeko nagamba nti okola ne REMA kirala n'okubeera panelist okudiscussinga ku nsonga ez'enjawulo nakyo kiba kirala ekindeese leero si kwogera ku show nga bwe yatambudde of course REMA was just buli kimu yakikoze nga bwe yadde akiteeseteese ye ng'omuyimbi okukikolera bannamasaka actually show ye Masaka yanyumye nnyo okusinga ey'e Kampala. Are you sure? Yes, REMA yayimbye bulungi nnyo okusinga bwe yayimba e Kampala. Yalabise bulungi nnyo cause she had enough time to concentrate ku stage okuyimbira abantu be ekitaali Kampala. Kubanga e Kampala waliwo enteekateeka nnyingi. REMA yajja ku stage e Kampala ng'alina engoye nga 10 kumpi buli luyimba ng'ayagala lukolereko production yalwo mazina galwo olugoye lwakwo enzija jjajjamu ku stage amwamulaba yaapyalinga ku stage emirundi mingi kati nga waliwo ne time edragging wakati awo ey'okweteekateeka nga bw'oyinza okuba ng'ova mu luyimba luno ng'odda mu lulala oba ng'ova mu session eno ng'odda mu session endala nga kikwetaagisaamu okweteekateeka okw'enjawulo y'ensonga lwaki abaali e Kampala mwalaba nnyo obulango nga buyitiŋŋana breaks zaali nnyingi mu show kati e Masaka ebyo tebyakoze eki tebyabaddewo nnyo akakajanja k'eddakiika 5 nga tuleeta emmotoka ku stage y'e Masaka bo tebalabye ku mmotoka ku stage akajanja k'okuleeta pikipiki n'ekitanda abantu beebake ku kitanda ku stage kati obudde bwa REMA bwabadde bungi okuyimbira abantu era abanyumirwa endongo banyumiddwa nnyo endongo ya REMA. Big up my brothers the Maestro Band mwakubye endongo e Masaka katono muto omuntu it was very good naye kyabadde kibi nti ate enteekateeka ennungi bwetyo ate neetasanga bantu kugibawa kuginyumirwa naye ng'ensonga ezabaddewo nazo zadde zitegerekeka bassebo ne bannyabo nsaba okubategeeza nti obwavu obuli e Masaka ate nga buvaawo e Masaka ate kati e Masaka batunda ki mbuli akati ekiriyo emwanyi zaabwe sizoni y'emwanyi yagwa kumeka
balina emiwogo gyabwe bagitunda teri obwavu obuli e Masaka era omuntu yenna planning okuba endongo Masaka yegira omuvaamu Masaka muwumule ate bulijjo bwe kibeera endongo ye Masaka ekola gwa 6 gwa 7 gwa 8 gwa 6 gwa 7 gwa 8 gwa 6 gwa 7 gwa 8 kati yo factor 1 eri natural it was natural natural factor nti abantu obwavu obunyoke Masaka otambula butambuzi ku street bwoti nola abali maduuka nga beebase buli muntu nga akutte ku ttama bwoti kakati gwe nojja nobasonseka muki nojja nobagaa nti mujemba kuba endongo bali maduuka emikono bagiwagise anti bwogenda kumaliya from season abantu balinnya ebirolo okuva Sembabule ne bajja nga baze kulaba sho ku misa Kisemakula abantu balinnya ebirole okuva e Bukomansimbi okuva e Sembabule okuva e Lwamaggwa okuva Ekyotera bajje kubanga sho badde etya emu tewaliyo nti ate nkya mugenda kulaba REMA Ekyotera mugenda mulaba Ekaliisizo mugenda mulaba anyway sho yabaddeemu kakati obwavu obuli e Masaka bwo buyita n'abalambuzi nti mujje mutulabe buli obwavu buluma kakati eyo factor emu factor number 2 management n'abateekateeka REMA tebaawa Masaka priority kino nkijja kubaani ba radio presenters abe Masaka tebafunayo wadde akalanga aka ku radio eziri e Masaka radio ze Masaka waliyo Buddu waliyo Centenary Radio Ekwetayo yavaawo naye waliwo kakati waliwo radio eza waliwo Masiko abateekateeka bamanye enkola ennanga ye Masaka yakyuka radio ze Kampala tezikyalanga Masaka kuggumizaayo okitegeera bannamasaka balina communication yaabwe bannamasaka baagala ekirango kyabwe ku radio Buddu baagala okiwulira ku Centenary baagala okukiwulira ku BCR bakayita Kabukomansimbi bikoze bitya kali awo Bukomansimbi Masiko naye alangire wali oburadio bw'eryantonde bonna bukumba bukomyawo luddawa Masaka wakati kati onojjogattako zi CBS kati waliwo ne radio ze Kampala ezikola obulungi e Masaka bukedde famma ekola bulungi e Masaka n'okusinga bwekola e Kampala kuba balinayo ambasada waabwe Suuna Beni okitegeera Suuna Beni bw'abeera ku Bukedde n'abagamba ab'e Masaka ebinyanyanyanya omwana wa maama kyova olaba nti bo bwe batuuka okugendayo basuuna Beni ne munne Mbazira Tony bakolera ddala kati radio zaabwe eno gye baweerezaako mu kibuga zakulosinga dda ne zituuka radio nga Beat eyinza okuba nga tekyatwala kitundu kinene mu Kampala naye ate mu kyalo bazikola ki bagiwulira kati obulango bwa REMA Namakula bwali nnyo bwa corporate nga bwa Sheraton nga buli ku NTV buyitaawo wagguluggulu NTV NBS okuba nga obukakkamuko simanyi oba BBS yalanga BBS yalanga kakati awo ate ng'obulango bwa TV bulanga nnyo Sheraton nnyo n'ennanga gye balangamu nga it's a very corporate class man Sheraton Collins nange okumanya tino kye Masaka ediyo nakimutegeera luvannyuma kati olaba naawe nga bw'otakitega nga ate oli munnamawulire kati Masaka tebagiranga nga Masaka nsi y'amaalo amaanyi bagateeka nnyo ku Sheraton Masaka ennaku zino abasajja abakolayo waliwo omulenzi yakolawo show ku Valentine yali awo owe Lukaya yalanga David Lutalo ne Eddie Kenzo nga bali Lukaya Valentine mwaka guno gwe nyini yes bannamasaka bamanyira okuba ekintu nga kumpi kigenda muntu ku muntu waliwo omusajja bamuyitanga munnamasaka yasinga okutunda ennyo drive 5 munnamasaka ono omugagga yalina ku David Lutalo n'amabakati yabulira wa David Lutalo n'amukyankalanyawo mulireyo Luweero mulya Mubende omusajja oyo yavuma David Lutalo gatali kiddira ebyo byabwe abayimbi bonna yabeetamwa naye nga lwansonga ya David Lutalo kati waliwo system eyo ya drive eyokukwata emmotoka 6 3 ne zitunula eno 3 ne zitunula eri ne zimiitinga te certain point ne bateekako n'ebitooke ekiro n'oteekako n'amataala dugudu bo bye bamanyiira kakati bw'oba tobibakoledde tebakutegeera bakulaba nga tali serious okitegeera olina okuba ng'olanga REMA naye ng'ate bukuba ebinyanyanyanya eyo ye system ya Masaka kati bw'oba ng'ogenda Masaka ng'ogenda kufunayo ssente olina okukola ebyabwe
Oh, sigwe ebyo byolowooza. Si bibyo byolowooza. Era omuntu omu yagamba nti Rema yaliyiseeko ko mu Masaka one evening ng'ali ne mu open roof n'awuubira ku bantu. Nenga ng'ekituufu bannamasaka endongo tebagitegeera. Ennanga y'e Masaka teyategeeza bannamasaka abalabi b'endongo nti waliwo okucakala kwa Rema Namakula. Byalinga ebitali serious. Ate nga ne mu kaseera kano Rema oyinza okuba nga tabadde nnyo na luyimba ludduka lugamba nti ekyo kibaddeko nnyo. Okitegeera Melodies of Love kyali kirungi nnyo ku Sheraton and it was for Sheraton. Kati bannamasaka baabulamu ekintu ekibabigula omutima ekibajja ewaka okubaleeta okujja okulaba ani Rema Namakula. Naye ng'ate Rema ako ke kamu kubadde obuttiro bwe. Actually abantu abakola e Masaka endongo n'enyuma waawo ku Maria Flo si bangi. Misa Kisemakula afunawo abantu be bonna baba yeetaaze. Rema Namakula afunawo abantu be bonna baba yeetaaze. Eddie Kenzo awakolawo abantu be bonna baba yeetaaze abafuna. Geoffrey Lutaaya ku Maria Flo amanyi okufuukuula abantu. Kakati ndoza ne David Lutalo yadde abenyizeemu. Wa Lutalo okusinga yakolanga nnyo Luweero. Naye kati ku Maria Flo abadde akoze eki? Abadde akuttewo. Akyasobola okukwatawo. Ate lwaki? Lutalo akyasobolera ddala okukola. Olaba teyayimba nkuuka. Twali tuli awo sho n'agisazaamu eya Serena. Nze nenja neŋŋamba kakati ali kati omuzayi yayimba ti waje tugenda. Lutalo akyasobolera ddala okukola. Ebyo bya butalimu nagoberera mpewo. Lutalo akyasobolera ddala okukola. Ku Maria Flo nawalala yonna. Wonna David Lutalo akyali product nungi ya bannayuganda era akyasobolera ddala okukuba endongo bannayuganda nabagirya oba baagala oba tebaagala. Kubanga bw'omugjawo kati ozzeewaani. Tunasawo kiri ekimufaanana ekyeri kugulu. Kiriwa. Toyimanyi kino ekisala akaviri nga kake kidawo nekyeyima images. Ate ojjewo omuntu ozzeewo eggege nze nkugamba nti Lutalo can still perform. Naye kati obwo obunafu obunenyeza abateekateeka Masaka. Ttiimu ya mukwano gwange Sendi teyalowooza nnyo ku show y'e Masaka nga bwe beetegekera Serena. Sorry, Sheraton yaliko obunkenke walabanga nga abatestes bafaayo nga tebatudde onfuna bulungi. Meetings ezatuulanga okufoofofoobo obwatuulwanga tebabutuuza ku show y'e Masaka. Era bandyebuuzizza nnyo ku Semakula Misach Papa Golden Papa Misach omusiime bw'abanga anaakola show y'e Masaka abayo ne ttiimu ngeri fully responsible ku show y'e Masaka. Ngeri fully responsible ku show yawa y'e Masaka yokka. Ekyo nakiraba juzi we twakola ku Serena. Nti we twamala okukola Serena ku Friday ye teyasula na mu Kampala. On that day bwe twamala Serena zaali ssaawa 6 zagenda okwera ssaawa 7 nga Misa Kisemakula Papa ng'ali mu motoka agenda ludda wa Masaka. Era yasula ku Maria Flo. Bugenda okukyenkeera ku Lwomukaaga nga bwoga nti omuntu atolukukemukko obukoowu ng'ali mu Masaka. Radio zezisobola okumuggyako interview ne zimuggyako interview ng'ali mu Masaka. Bannamasaka ne bafuna that feel nti omuyimbi waabwe akola ki? Waali ali nabo. Okitegeera. Abasobola okuyitako ku Maria Flo ne bamulaba ng'ali mu kinu kye n'ebisokisi bye ebiwanvu amanyi okwambala akanu ne sokisi nga mpanvu. N'ateekamu biniigiina. Bisikola bye. Tubiyita biniigiina. Biniigiina oba obisudde nnyo. N'ateekamu sikola ze. Abasobola omulabako ne bamukola ki? Bamulaba. And it is a way of giving these people value for their money. Abantu bano baagala nnyo okubalaga nti obawa ekitiibwa. Si kujja kubayimbira buyimbizi naye osobola okublendinga nabo, osobola okuassociatinga nabo, basobola okulabako nga bakwetaaze. Oba show mwagisedde nnyo. Emitwalo 2 si kuseera. Emitwalo Masaka bamanyira kitwalo 15. Misa kibamulabira ku 2. Misa kyali 2. Era yakakibakola emirundi 2. Bwagamba bamulabira ku 2 ne ku 46
bamulabira kweji kati yo level y'emitwalo ebiri yabadde etuuse mwabadde n'abayimbi bameka ng'ojjako Rema abegaseeka kati ku shongo olanga Rema Namakula wali bale tolangirako kirango muntu mulala kubanga Rema atuuse okubeera ng'omulanga ng'omuntu atya omu kati ababa bazze okumuyimbirako ne bajja of course baaliwo Spice Diana yajja n'ayimbira abantu aba B2C baaliwo ne bakuba abantu endongo yali yegenda okubatta Aziza Zion yabaddewo n'ayimba Sebo ne Simon Rock ono gwolaba Kamausi Katokinga naye Masaka yayimbye abantu naye bayuzaamu tebabayisiza mu luseke Zanno Mukama yampa omutima mugagga nnyo sente ze zitannatuula mu nsawo naye omutima mugagga mulimu abaana abakuba oluseke banna omutima mugagga nnyo so ogwakumaliya ki togweddalu emitwalo ebiri tezaali sente nnyingi okulemerera bannamasaka naye communication ey'endongo ya Rema mu matu ga bannamasaka yali ntono era mbeegayiridde nnyo next time Honorable Kayemba please you know what to do toddanga era namulabanga endongo emu stressinze nnyo Honorable Kayemba endongo yamukwata nnyo squeeze ate yali abiraba signs yali aziraba omanyi she n'aleeta abantu ebanga mboozi wano ku UG bw'ebe n'atambula ogira mu premier ng'olaba abantu balaba akalimi kabeera kana nante n'emboozi ejja kutambula naye okulaba ng'oli awo ssaawa emu ne ziba ssaawa bbiri ne ziba ssaawa ssatu ng'olw'eggwanga terunnavuga ne zigenda mu ssatu kitundu ng'okyalaba olumagamaga ebitulituli mu VIP tolabamu emabega eri nalaba Kayemba nga bambi yafunye stress naye nga learn how to handle our village community abantu abo kati nabo bakitiibwa era mbasaba mbeegayiriramu abategeka endongo mu Kampala ne bannakyalo mubawe value yaabwe mubawe ekitiibwa kyabwe ekibagwana nga bwe weetala wano mu Kampala n'ogenda ku NTV n'okyalako n'ogenda ku NBS n'ogenda ku CBS n'ogenda ku Galaxy BT empita n'ogenda ku radio ekitegeeza omuyimbi tegenda ku radio kukyaza kola bikibe nakwogera kakati bw'obanga ogenze ne mu byalo ne bwaba si Masaka wokka bw'ogenda ejjinja gendako ku radio zaayo gendako ku TV zaayo abantu b'ejjinja nabo balina okukkiririza mu indigenous stations zaabwe balina we babakkiriza so go to them yogerako gye bali balage nti obeesunze era obalinze omuyaga Rema nno abaddeko ku radio Buddu Rema nno abaddeko ku radio gundi tumuwuliddeko abasobola okulabako awo bakulabeko bawubireko wuuyo omwana waffe wuuyo omwana waffe layini ojja ziraba but when you sit back n'okita ennaku zino ebisanyusa abantu bingi nnyo ennaku zino ebisanyusa abantu bingi nnyo newokuwummulira ebifo abantu bakoze bingi nnyo ng'ate byabwereere weebale nnyo osanga kalive bandi nga kali awo nga kuliko omwana ayimba ennyimba za Rema n'okuzimusinga naye ng'omunywelako cupa ya bbiya ya 10 ate nga tebagikase ne bw'oba tonywa weebale nnyo nga tebagikase tonywa nalaba omulenzi yankola ekigambo twali tutudde tuli mu kulaba omupiira gwa Man U n'Arsenal yagula akacupa k'amazzi bannanga omwana yakomberera akacupa nengola ecupa ya bbiya yasooka nenyikuba wali eyokubiri nenyikuba wali eyokusatu ng'ali kacupa k'amazzi tanakatuuka namukoota olaba nga bw'omwogeredde bwe bakwogerera abalina emmotoka akuyitako ng'okkirira ensambya ku bigere n'agenda Namasuba n'akuma n'akusanga wansi mu kikko n'agenda e Kabalagala n'akuma n'akusanga ng'oyambuka alaga nti muvubuka oyo sitwamuyiseeko ensambya tuze tumuyiseeko wano tumuyiseeko nawali so tosekereranga muvubuka anedda buba bukodyo siga ntabatasobola anedda tosekereranga wankenku ennaku ya munno mayanja tekusesanga sigamba tasobola bbiya naye buba bukodyo oba tosobola cupa ya soda buba bukodyo bukozesebwa okulabirako omupiira aba ayagala okulaba omupiira naye ng'alinamu zigula cupa y'amazzi era abatali interested mu kugula bbiya wamulabanga obusobozi naye ng'ate omupiira ayagala okugulaba wamulabanga obusobozi we buli kibaawo kibaawo ngeza bbiya zina naye nga so endongo y'e Masaka bwetyo bwenze ndowooza ze factors gw'olina factor endala gy'oyinza okulowooza yalemesa nze nali awo maana n'agamba nti Eddie Kenzo muzibu nnyo mbu abantu banyiivu e Masaka ku lwa Rema ensonga za Eddie Kenzo
era omuvuka ne mubuuza kakati ate kino kijjiramuwa naye ate ekyo kiba kya bulimba kubanga twagenda e Masaka nga twakava mu mbaga ya HAMZAH nga twakava ku Africana Masaka n'abooga nfuna bulungi mbu kolo bali bagala bikakasa ddala bituufu kati bwe bamala bikakasa mbu tebakyalabika ekyo sikiwagira n'akatono ensi yonna ekimanyi nti relationship ya HAMZAH ne REMA yeeriwo era enkolagana ya REMA ne Kenzo byali byadda era byaggwawo basigaza buvunaanyizibwa obwa maama ne taata ku mwana waabwe amaalo kati sikiwa nti wakyaliwo omuntu addaawo mbu simanyi atereka ekyo ku mutima mbw era ajja akisasulire Kenzo lwaki wakyawa REMA oba akisasulire REMA lwaki wakyawa Kenzo. I don't think that can count to this. Ekyo sisobola na kukirowoozaako wadde okiteeka mu mutwe gwange ate bwe twali e Masaka lwaga nti HAMZAH ayimuke era bannamasaka olwamulabako endulu n'enyoka ng'oyinza ogamba endulu neraya ng'oyinza oga nti Semakookiro yazze abaana b'e Masaka nga batukoze bubi nnyo abaana b'e Masaka basanyukidde HAMZAH kwegamba olukwe basalawo ku lutu lyamu bwe batyo paka lasiti era mu kuyimba akayimba akasiri muyembe bannamasaka be bakeeyimbidde nga baleka bakawaayiriza mutabani waabwe enkweze Masaka nga mpitirivu wamma siikwe eyo fakita sigiraba mu ku kintu kiyinza kulemesa show ya REMA Namakula naye nga ye Masaka mufu as of now Masaka simulamu endongo ye Masaka katugirindenga tugikolenga nga tuli mu sizoni yaffe nga bannamasaka Lydia Jasmine Masaka gana kugendayo simanyi extras ndabako mukono ndabako hoima mulabako luutu eyo era tumusabire kuba kyekituufu kiri nti obwavu obuli mu bannayuganda bungi nalaba Jasmine nga aze ku show ya REMA neŋŋamba omwana ono ng'alina omutima omulungi ku by'abantu bye boogedde mbwera era kaakati ye ne REMA tebakwatagana waliwo n'ebyafulumawo mu sisita wa REMA ye yabyogedde ng'amulaalika va kubba nti mulekerawo okuzunzi ebigambo watwala musajja wa muno n'akuleka kati bimuzunza biki nagenda okulaba omwana ng'ayingiddewo Melodies of Love ng'ali smart nnyo Jasmine okujja mu show ya REMA ne bwe yali badde nze nalina okugenda mu show ya REMA singa nali Jasmine nti bw'oba olina ekintu ky'oteekateeka weetaaga okubaako ebintu naawe by'oyongera okulaba so she had a chance okubaako bw'alaba enteekateeka ya show ya REMA naye asobole okweteekerateekera show ye oba ontegeera nti ojja n'otunula n'olaba setup eri etya omuyimbi akoze atya edda nga tukola ebibuuzo twabanga ekyo tuyita briefing kakati show ya REMA was a very good briefing eri Lydia Jasmine onfuna bulungi nga bwe nagamba nti ensobi REMA zaanaakola zisobola okuyamba Lydia Jasmine okuperfecting ewuwe so she had a week okutereera kati oba ofunye omukisa ogulaba REMA nga performinga odduka n'ogenda n'omukola ki n'omulaba kubanga they almost have the same kind of music they almost sing the same lines era bali mu leeni y'emu lwakuba nti REMA amuliko mu maaso Jasmine ayinza okuba nga akyaliko emabegako katono onfuna bulungi ne mu music ate ekyo tekiri bwe kityo mu music osobola okuba nga olina ennyimba nkaaga nze nga nina ennyimba ezi nenzija nzikuyisaako bwe nga nkuyitako ŋŋenda mu music ekyo kikola ki kisoboka omwana ajja n'oluyimba olwo kati akaana ka Ronex simanyi Ronex UG ajja oli mu mabutakuta oba mu bulungi bwokale nina okuwukuuka luyimba luli olwo naye ssebo miliyoni za sente azifuna era n'akuyisaako eggaali gw'ogenda okunyumya nti nze kiweewo w'eggaali ekozeeko nga Ronex agenze era bwe mba mwogera gw'oyinza okuba mu mitwalo n'ayogera obukadde kati music bwatyo bwaba so I don't mean nti Jasmine ali mabega wa REMA as in music
mu music musobola okubeera nga murabbinga shoulders nga gwe olina ennyimba 5 nze nga nina ennyimba mmeka 2 nga nina ennyimba 2 naye ng'oli mukambwe nga ndi mukambwe nnyo nkuwa kyakulabirako ekimenke waliwo ekyabeerera ekyettabbu nga tusaba tokibuulira mu muwendo gwa nnyimba aziizi z'olina kituufu onfuna bulungi nga tosobola kukigamba nti nze Dax Katero nyimbidde ebbanga era nina mega hits nga tosobola kuvayo n'ogamba nze bebekulu yomukuba nena abasatu ng'ekimenke kiyimiriddeawo onfuna bulungi kati music ye bwatyo that's how music is funny nti Lydia Jasmine ng'alina akayimba ke firstborn nze firstborn ataddibwako kiyinza okwetaagisa okunnyonnyola ebigambo ebingi bw'oba tolina luyimba luboominga cause music ekiriko mu kaseera ako kiwa nnyo amaanyi kyewakola edda okitegeera naye bw'oba tolina kiriko mu kaseera ako ebyemabega bisobola okukuyamba okuyisaawo leero okitegeera nti bw'oba tolina luyimba leero katugeze Spice Diana si w'amaanyi kusinga Chance Nalubega era oba oyagala okukiraba Chance Nalubega alinye stage nga Spice tonnagirinnya oyinza okweraliikirawo ogenda okukola naye ate ekikola enjawulo nti ate Spice Diana bajja bagamba nti siriirejjula Chance Nalubega nawe obanga gwe bayiyeeko amazzi oba tokyashabbina oba tokyashambada okitegeera so music ekiriwo kikola kinene okukuuma ekikadde kyova olaba nga abawogizi baffe batubanja nnyo akapya obalaba nga ekibuuzo kyabwe ekisinga obunene akapya kaliwa akapya kano kasobole okuri-energizinga it is to re-energize akakadde bwatyo music bwali fane Bannayuganda ninawo obubaka obutalinda nga buntumiddwa musajja wa Katonda Omulanzi Jafari asangibwa e Nakisunga ng'oyitidde Mukono wa Antony. Abalondoolwa ebizibu eby'enjawulo ebibatunuza mpulunkanyi ng'owetulwala musa abangi ng'amajinni, emizimu, abaagala n'abayuugayuuga, omuntu walemedde mu kkomera n'ebirala. Bw'otuuka ewuwo ojja kukuba ssemukiti ng'embwa eyogereza. Musajja wa Katonda agenda kukwatako bukwasa akoomera essaala olwo akajagira kalamule ate nga n'akasiimo kaleeta omaze kulabako. Omulanzi Jafari alimu n'amaanyi ag'ekisalaziba nga bw'oyota ku kyoto kye kino ovaawo emikisa egyesiba gitadde n'ebizibu okukalirawo. Omulanzi Jafari mwangu okufuna ku nooti 7 nooti 38888 oba nooti 783988813. Kosho ya REMA kwennyini omwana Sayimo Kawalata n'agenda kuba Dr. HAMZAH oluseke luli Semaseke olw'ekyuma yalumuyingiza ati Sayimo Kawalata waffe wa BBS si oyo Sayimo Kawalata Sayimo yakola ekikolwa ekiswaza buli munnamawulire mu nsi yonna. Yes, Sayimo yakola ekikolwa ekiswaza munnamawulire yenna mu nsi yonna. Mayanja, this is how we go unprofessional. This is how we mess up ne tukola ebintu mu ngeri etasaanirako ddala. Mayanja, omuntu yenna bw'ova ino otandika okusabira ssente mu lujjudde oba otandise okulaga obw'amasiikiini eyo entega y'engalo ey'ekisiru onfuna bulungi. Dr. HAMZAH wali osobola okumugjamu ne millions and millions of money single actinga professional. Kati tugeze katubuuzemu katono, singa Dr. HAMZAH wamutuukako nga bwe wali osazeewo okulabisa n'omusanga nga ssente zaamuweddeko, kuba we all know nti HAMZAH yali mu nteekateeka ezasho ya mukazi we. Yali talabisa, yali amucekinga bamukulise kaawo. Let's have this as an assumption. Let's assume nti watuuka ku Dr. HAMZAH ng'ebyaddala talinaamu ssente. Ennaku zino abantu tebakyatambula na buvangata bwa ssente. Ate yasumulabidde nnyo mu keesezi z'okweraga. Onfuna bulungi? Kati singa wamutuukako n'otandika emboozi ya mpampampa nga talina. Era singa kati buli mwana avuma HAMZAH amalevu, singa buli muntu amuvuma, singa muli okwo muvuma HAMZAH obukodo, obuggulu, obukopi, omwana w'abandi alabye naawe, omukazi wali omutwalira ki nga tomusobole, omwana yakulabisizza toyinamu yadde 10, oli ku ssente za mukazi. Yes, singa ebyo boogera oli ku ssente za mukazi, oli ku ssente za mukazi. REMA aliga okuwabbawo ku ssente asobole okuwa abaana singa ze emboozi zikola ki? Ezitambula.
naye nga kikolwa kya busiru nnyo. Jangu Kawalata sisinkana Hamza nga bwe wajja ku show. Show gye wajjako okubuuzaako ebibuuzo n'okusabirizaako oluseke tewagisasula ng'oyingira, wagira ku kaadi y'amawulire. Sebo yali aze kukola ssebo. Yajja kukola ki? Kukavalinga show. Ng'ani amutumye? BBS telefone nange esabiddwa temusasula. Bw'aba yajjanga mu nnamawulire wa TV tasasulwa TV. Ako kalika token of appreciation. Token of appreciation comes after work. Jangu ngo interviewinga nga bwajjo interviewinga tuuka ku Hamza yogera ne Hamza mubuuze ebibuuzo bye nga bwebibuuza kolya ku script yo nga bwe wagiteeseteese kuba wajja okimanyi nti Hamza ojja kumulaba. Bw'oba wajja tokimanyi era bwe wamulaba oyo muntu omweteekerateekera noga ngenda kati meetinga Honorable Kayemba ku REMA akolanga ani nti manager we ngenda kumubuuza ebibuuzo ABCDEFG no excitement. Mwomanya nti ngenda ku approachinga REMA mumanyinga ani nga artist ngenda kumubuuza ki tosobola kutuuka ku REMA n'otandika ate omubuuza amakaago gali gatya nga ozze mu show. Bw'omanya nti ngenda ku meetinga Hamza we mu meeting de yali amaze okuperforminga ku stage era ekibuuzo kye yabuuza kyali kirungi. I liked his interview at first. Namubuuza nti owulidde otya ng'oli ku stage ng'operforminga omulundi gwe ogusooka. Hamza nti asiperforminze tya kyokoze ebadde performance. That was good, that was awesome. Obubonero n'embugaba Kawalata 10. Kati ngenda okukola report wansi mbwate mpa. Kati Hamza n'alyoka disciplininga Kawalata naye simanyi bagoba disciplininga yakitegeera nti wasabira mu lujjudde ne bakuweera mu kyama. Wasabira mu lujjudde mpa gwe ne bakuweera mu kiki mu kyama. It was a very big lesson. Bwekisanga ffe abeetegereza ensonga kyali kisikulaga nti next time bw'oba oyina ky'oyagala okuva ku muntu nga Hamza jangu mu kyama. I can still give you money without a camera. Era tewali wa camera amanyi muwendo gwe bawa Kawalata. Songa singa Hamza yali mwejaase nga naye wa amaalo obanga wa kunoonya butaala yalijjeyo bando naga ogambye oyagala ki sente banazzayo balance banakola ki naye ya acting a very professional era awo obubonero bwonna bwe nali mpadde Kawalata n'obumugyako nembisazaamu obubonero bwonna nembuwa Hamza. Yasomesa bannamawulire era nsaba tutandikire ku lesson eyo bannamawulire abasigadde tuyige engeri gye tweyisaamu nga tusisinkanya abagagga. That is not the way gye tulina okufunamu ssente okuva ku bagagga. Kola omulimu nga bw'olina okugukola. Bw'omala jjako kamera yo giteeke mu nsawo. Saba omugagga appointment oba mugee munnange ttiimu gye nkola nayo tube tusaba munnange otuwokyeyo. Kati awo oli waddembe okwogera ebigambo byonna byokola ki byoyagala. Ebigambo byaffe babitegeera tuli ba luseke mugee kati Hamza no wategedde interview ye wedde naye njagala kusimba mu luseke siri bulungi naye kennyini ajja kumanya nti ayogera n'omuntu you a gentleman. Naye kakati olabisa amazima ga Katonda mu ggulu mayanja wano we tutudde ne mala nkugamba nti mpaayo omutwalo nga kamera eyo kweri osobola okuwemuka n'ekitiibwa ekibadde kikuweebwa ne kikukola ki ne kiggwaawo kubanga kya buntu okubeera nga tolina ssente. Kya buntu okubeera mu position wano we tutudde nga tolinaawo naye ate ng'oli mugagga ng'era osobola okuga Simon wategedde Simon Rokono olwaliro sirinaamu naye enkya jangu ku sapiensia sawa 6 nonneetegekera nompa ekinjaamu kati Kawalata bakuwa ekikujaamu osanga are you worth that amount that they gave you? Osanga omusajja amusimba miliyoni yali tekujaamu. Omuntu bw'akusaba tomuwa value ye. Naye omuntu bw'osiiking appointment namulowooleza n'omugamba munnange nno nkoze omulimu bwe guti atandika okugattagatta value yo n'akuwa ekikola ki ekikujaamu. Eyo obubaka obwo saagala bukomya ku bannamawulire kati kambujjo Kawalata buli munnamawulire yenna bufune. Enkola y'okusimbasimba enseke yeyonoonya omulimu gwaffe ogw'amawulire.
ezo ensekeseke ezo ezigenda zijja bwe ziti eyonoonya omulimu gw'abannamawulire era omuntu yenna kati ategeera takyakola kintu kyonna nayita bannamawulire kuba bakitegeera nti bw'oyita munnamawulire obanga ayise olumbe terukuva ku mugongo. Abamu mpulira bayomba bajjawo ne bawane ssente naye abamu ebintu tebabiraga, ebintu byange tebabiraga naye nga statement esooka bajja ne ssente zange ne bazitwala. Bwe mutuuka okulaga amawulire mutemamu kibakolera, mukuŋŋaanya amawulire mutwala kyonna, mutwala ensimbi n'ebigambo bingi ne mutuuka ne mutemamu akantu we kati ate nga n'akantu ke mutemyemu tekabenefitinga oyo gwe muggyeko mawulire wabula kabenefitinga media house yammwe. Oba otegera ekintu ekyo. So naye ng'enkola y'okusabiriza, enkola y'okubeera bamasiikiini etusudde value n'okubanga olwaliro omwana we bamutikkira nti yatikkiddwa mawulire owulira nga talina kyagenda kukola mu nsi. Olowooza ensasula embi ku mirimu gy'abamawulire olowooza si yeretedde ekyo? Mugaveeko bwe baba gy'okola nga tebakusasula vaayo. Teyasoma okubeera, yasoma kubeera masiikiini. No. Ate buve ne kuba amawulire kambuweereza abalala betufaanaganya omulimu ba MCs ku mikolo. Mikolo mwetamizza abantu embaga z'abantu ffe tubeerako mu meetings eziteekateeka embaga n'okwanjulwa n'ebiringa ebyo n'owulya nga baproposinga erinnya nti muleete MC guuni agati oyo totawaana emirembe. MC amalako abantu emiki emirembe. Omusajja yeyambalidde bulungi essuuti ye najja wa kitiibwa n'atuula mu maaso oluba okumulaba bwoti omutima omusajja ne gumuyulika ng'olw'okuba omanye erinnya lye kati ne gufuuka omusango. Omugagga Bagale omugagga Bagale akati onkosa otya omugagga Bagale wammanyiiza nno buli wondabiddeko nasemba okulaba twali gindi eri kati ogenda bikola otya wammanyiiza kati kangwe wansi n'ogwa wansi kolanga bulijjo bw'okola jangu ozinfukirire zina DJ Pulo mugagga Bagale omwana tazinya amazina. Omusajja nga yazze nga talinaamu ssente kanatandika okukwatakwata mu bannaawe osooka ompeeyawo emitwalo 5 ati bamuwa emitwalo 5 n'agifuuwa omwana DJ Pulo olaba azina gwe owadde 5 ate olwonze kakati nze kati onkoze otya ogenda okulaba omuntu eyazze okusanyukira ku mukolo gwa munne ng'atuuse n'okusiibula nga teyalisiibudde. So mbeegayiridde MCs ababeera mu mabaala omuntu ng'akutte mukazi we agenza okukyakala gwe n'omufuukira ekizibu olw'okuba omumanyi Simon Roko kimu bibiri Simon Roko mu nsonda awo okulabye ngenda kuyitirako awo Simon Roko sooka obikole Simon Roko kola bwoti. Omuntu yazze mu kwanjula ayambadde ekkanzu munda ayinamu kishooti ne kooti gye yaleese empya nnyo n'ensawo tebannaba kuzitaggulula. Abamu ssebo nsaba okubategeeza nti n'engoye bazambala bazijja ku botiiki nga zigenda kuddayo. N'olyoka obeera ku muntu n'olyoka olemera ku muntu emikolo gy'abantu n'ogibatamya. So why do you find people not proposing your names okukola obwa MC ku mikolo gyabwe nammwe mufuukira abagenyi baabwe ekizibu? Era omuntu abamu bamanyi otubuuza sookayo ku mukolo ani MC nti gundi MC asigenda kujja n'obuuza yamukola ki kubanga akimanyi nti wanaamulabirako ajja musimbamu oluseke luli kagagala olwo olutalo okitegeera. Kyova olaba amakanisa agamu tegakyawa abantu abo buzindaalo. Muntu afuukirawo kizibu. Waliwo munnange omu yagenze ku kkanisa emu ng'ayagalayo obuyambi ng'asuubira nti bagenda muwayo eddakiika nga 2 akwate kazindaala ayogere ku kizibu kye. Bamufukiridde mafuta bamuwadde mafuta si byakusekeramu bamuwadde mafuta gati gibusi kubanga abamu bwe bakwata akazindaalo bafuukira ddala ekizibu. So let's put bamufukiridde mafuta ennaku yaffe tugitwale nga nnaku yaffe. Bw'oba olina kyoyagala ku muntu noonya engeri gy'oyinza okukimuggyako. Nze mayanja bwe mba nkuwagalako ssente nkukubira ssimu ugaa kiganda kyange munnange embiira sitetambula bulungi njiyizaayo kyonjiyiza nze nzijja era nawe oba waddemba okunga nti Simon waategedde nti totawaana kujja eno wafu nnyo n'osala ekkubo n'oyita ekibuye n'okkirira ewalala. Naye bino ebyokujja n'ogwa ku mayanja bwe vip n'ompima nga waliwo abantu nga 8 kati n'oyagala akukwatirwa ensonyi akuwe.
ensimbi ezo zajja okuwa abatazikuwadde kubanga asiimye okuwa naye n'enkolagana ye n'ekitiibwa ky'alina gy'oli kiba kibi. Abantu ab'okusatu be tuba twogerako be bantu abalowoolezebwa mu kuweebwa bannammwe. Mulimu abantu abamu mikwano gyange mu nkyawe naye nga nkibagambye, omuntu akwata message emu nga ya WhatsApp n'agisindika ku nnamba zonna eziri mu ssimu ye. Muganda wange nno nina akankuttemu wano sirina nyambisayo emitwalo egi ebiri ngenda kuzikuddiza. Awuza muganda wange kumbi awandikidde abantu nga 15. Kaakati n'akwata message eyo muganda wange nina wempitamu wano si kyangu ya mitwalo ebiri n'agisindikira ennamba zonna eziri mu ssimu ye. Kati olumu mba mukyatudde nga Mayanja atudde wano nange ntudde wano n'omuntu omulala atudde wali nga ffenna tukumanyi olwokuba message ez'omuntu tutu essimu zonna ezivibrating tutu oli agenda okuja esimu bannaye Geoffrey Mayanja naye akufuukira ekizibu kati nze ebiri njijjewa ngobaga Geoffrey Mayanja akusindikidde message nti naye nga akulaga message nono waga oba ye nga asirika. You're becoming a public nuisance. Yes. Public nuisance. Ojja kufuuka ekitagasa mu bantu olw'okusabiriza. Okitegeera. Omuntu omu yawandiika message oba naye njogere oba mulabi waffe anaategeera nti ye kennyini gwe ŋŋamba. Kasoba nga tomwogedde linnya tewaba buzibu. Ajja kitegeera kya busiru nnyo naye ategedde kubanga kigwa mu layini kigwa mu koweri erimu. Kasitoma we yajja n'akugulako engoye oba yajja n'ali ewuwa emmere teyafuuka mukwano gwo. Waliwo ebigambo by'otalina kumukola ki? Kumugamba. Abantu abatuteeka mu groups zammwe eza meetings z'embaga n'ebiringa ebyo olw'okuba nti olina ennamba yange ey'essimu tekitegeeza nti ngenda kubeera mu buli kimu kye weetaaga mbeeremu. Oba olya nga bakugasse mu kiguruupu katongolezi wedding and introduction n'otuuka mu gurupu nga gwe tolina muntu gw'omanyimu yadde n'ogwo naye yakutaddemu nga ne katongole yennyini ayogerwako ow'embaga nga tomumanyi olw'okuba gwe wamusanga nga muli ku show enansana naga Simon Rocco nkwagala nnyo naye mpa ku nnamba yo gwe n'okwata ennamba y'essimu n'okola ki n'ogimuwa kati n'olyoka obeera mu meeting y'embaga gy'otategeera n'ogamba oba nyige exit nenoza bwe nanyiga exit banandaba batya. Kati muteeka abantu ku bunkenke n'ofiirwa jjajjaawo n'oyagala ensi yonna ekungubagire gwe omuntu atya. Ensonga ezimu muzisirikirengako. Okusabiriza si kulungi. You guys muyige okukola era bw'oba omanyiyo mukwano gwo nga mugagga tomufuukira kizibu tomusabirizanga buli lw'omulabyeko tokuba nnyo simu za mumpe. Omuntu gw'osabe asobola okuba ng'ali mu position eyina emitwalo 5 naye ate bamubanja miliyoni 5. Kati gw'olaba obutakuwa mitwalo 5 olaba nga ye akumma olaba nga atakufuddeeko ne batufaako n'otandika okukolima. So nga bwe bikuchallenging ewwo n'ew'omulala bwe bimuchallenginga. Nze Simon ekyobwamasiikini bwe kiba nga lyekkuba erigaggawaza kambeere mu bwavu bwange nze Simon Rock ebyaliro katubikomye wano nenga it's a very big blessing okunyumyako nammwe mwebala abatulaba mwebala abasharing emboozi zaffe mwebala abazigabana mwebala abateekako ekigalo ne mulayikinga mwebala abakomentinga. May the good Lord protect you, may the good Lord bless you. Abali mitala w'amayanja n'abali wano Mukama batuweera omukisa. For today katukikomyeko awo masha Allah atakuumira mpeera abakuume nga naffe bwatukuuma tusinkane in another chapter. Nze Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwan banafa ba SMP Tours and Travels ng'obwedda bwe bali awo ku July Complex waggulu awo enakasiro radio okuliraana radio akaboozi ne radio 1 kakati oyita ku kizimbe kyabo kuli radio n'ogende emabegaawo munda awo wole ekizimbe bakiyita July Complex kiri awo bali ku level y'oku yakubiri ntambula z'ennyonyi bagobera ku air ticket bagobera ku visa bagobera ku passport n'ebirala byonna ebigwa mu kkowa eryo so beekwate okulambula ne gigs zonna mu nsi yonna babitambula bulungi nnyo be banafa ba SMP Tours and Travels. Essomero baliise Kikonge Advanced Nursery and Primary School. Waliwo yabuuza mu comment awo oba omulabye nti Kikonge ekyaffe eky'Emityana. Maama nsaba okutegeeza oba ddadi
nti oyo yennyini kikonge waffe ku Mityana Road. Essomero eryo Mukama yatuwa amagezi gaalyo wadde yagatusanza mu kkomera naye Katonda ebyo bw'atyo bw'abikola. Joseph yamala kugenda mu kkomera Katonda gye yamusanga n'amugonnomolako bwa Prime Minister. So togaana nga mbeera mbi kutuukako Katonda asobola okukuweeramu omukisa ogw'enjawulo. Ne Simon Rock yagenda okuva eruzira ng'afunye ekirowoozo ekitandika omulimu ogugasa ensi yonna. Kikonge Advanced Pre and Primary School tusangibwa Kikonge ku luguudo lw'Emityana. Bw'otuuka ekikonge mu town kyama ku kigende Namungo okugombolola bw'oba wakava mu katoogo bw'oti kilometers eziwera nnyo nnyingi ziyinza okuba ng'emu n'ekitundu ojja kuba olaba ekipande ekirabika obulungi. Mu Samba zone awo wennyini ojja kuba otuuse ku Kikonge Advanced. Munyambe mu nkuumisa abaana bammwe nja kubasomesa bulungi. N'abayimirira naffe mu mbeera yonna Mukama batuweera omukisa. Abatuwa amagezi Simon weefuge kola bwoti kola kino na kino abatuweereza ku butabo. Alina mukwano gwange yankubira kasimu nangamba jangu ono ne ku bitabo bamuyita Eddie. Essomero lye liri awo Kibutika baliyita Ndejje Citizen. Eddie Mukasa Katete ow'endiga nkusaasira mukwano olw'okuviirwako omutaka ow'ekika ky'endiga gwe bakubye amasasi era ne bannaffe mwenna abeddira endiga abalina bamaama bamwinga bandiga Obwakabaka bwa Buganda we are so sorry. Ssaabasajja Kabaka gutusinze twakuumye bubi twakuumye bubi bene mwenna bannayuganda naye tubaga nti eyo yensi gye tutambuliramu weekuume naye tolina buweekuuma bagajambuzi wabeera waawo. So mwebali nnyo mikwano gyange. Lugonvu owa Hillview Primary School Sentongo Frederick Lugonvu webali nnyo mwana wa taata webalire ddala for the kind of advices that you give us nga Kikonge Advanced. Kojja Kimbowa webale nnyo webalire ddala omulimu gwokola mulungi. Tebo yagifunye ewa Mayinja. Tebo yagifunye. Oba tannaba. Tebo yagifunye. Era ate omayo omukuba sponsor tomulaba mu bulamu. Mwali. Webale Kojja Kimbowa omulimu mulungi gwokola Mukama kuwa omukisa. My special person bamuyita Robina osangibwa UK mu London. You're such a good woman. Webale nnyo kubeera mukwano gwa Kikonge Advanced. Webale ebirowoozo ebirungi. Webale byonna byolowooza n'otukolera material wise mu magezi noba ng'ovaayo. Tukwebaza nnyo webe nnyo obalire ddala. Director gwe bayita Mbabaali Director wa Mbabaali Memorial Nursery and Primary School somero lisangibwa mu Ndejje Luga Zone ku kikuba ekigenda e Kanaaba eno junction yegenda Lubugumu awo mu Lugaawo we wasangibwa Mbabaali Memorial Nursery and Primary School somero ddungi Kyeyune James ye Director mugendeyo mu muwagire bannandejje somero lyammwe lyeryo. So nga ate ne Hill Peak Nursery and Primary School eryo lisangibwa Kanaaba. Director Kazungu webali nnyo webalire ddala abo nno mikwano gyaffe bakuyita ne bakuadvisinga kola kino kola kiri kuba munnange ennyonyi enkulu yayigiriza kana akanyonyi akato okubuuka. Hill Peak Nursery and Primary School Kanaaba somero lya primary day and boarding balenzi n'abawala mugende muwagire abantu abo kubanga abantu balungi and they are good to me, good to you, good to us all. Genda ku Diamonds Pre and Primary School liri Buddo Kimbejja. Twalayo omwana asome ate nga twakola bulungi nnyo ogwomwaka oguwedde gwa 2023 ku P7 abaana 9 yali first grade then abaana 4 ne bayitira mu second grade. So twakola bulungi nnyo essomero litegeddwa bulungi nnyo motoka ezitambuza abayizi weeziri tulina ettendekero ly'ebitabo erijjudde obulungi eddwali okusomero weeriri tuweralika ate bannange omwana banolala tunakola tutya n'abasawo we bali abateeketeeka obulungi abasomesa bali ku mutindo ennyo bategeera enkwata y'abaana okuva ddala ku kindergarten okutuuza ku P7 emmotoka ezitambuza abayizi weeziri so nga ate essomero lya Kisulo n'eddeso kati osobola okusala lugati omwana kagende mu Kisulo oba kabeere mudde. Swimming pool weeri bino ebyokutambuza abaana ate kati tuwatwala ku swimming pool y'egindi ate kati katubazze n'okwenjeza abaana swimming pool eri ku ssomero abaana beewumuzako bulungi nnyo bwe kaba kaseera kakwewumuza ebyokuzanyisa we biri bulungi nnyo essomero gazi bulungi nnyo liteekeddwa bulungi nnyo ate nga n'ebisale bijja mu nsawo y'omuzadde okulya abaana bali ku diet era bw'otuukawo abaana bonna obalaba nga balabika bulungi nnyo banyirya bulungi nnyo naye nga Diamonds Pre and Primary School
Buddo Kimbejja ye balabirira okuba nga balabika bulungi nnyo nga bwe balabika bwe batyo. Mutwalo omwana asome baliyita Diamonds Primary School Buddo Kimbejja e Buddo awo. Kale toyanzege tukiriza tukoleke tukwatagana olunaku olulala emboozi mu UG nze Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwan.